muvunuzi munonyeza sente bagamba apostle teacher ne Mrs Judy tugitwale Dubai tudde mu Dubai yatuuka kyeka gikoyo mu kyalo pastor ali ndawe ya kuba abantu kimoko ye uwa tutugala kuli ba bunyolo tutugala nga tuza mbere twali kuba muntu kimoko tulatubira tutuvudde Kampala tuze babulira bampita pastor apostle ne pastor bawukanirawa simanyi kale byonna tuli wamu nze apostle pastor evangelist teacher nega happy new year to darling ngola bisebuli mu blaka nze bwentyo bwotyo yes okay nawo onyumye ngabujje ekigato twafuka example twafuka kyakulabirako of course abantu batwekagamba nade nyala kwambala kadi kyacheka yambadde mbulya kunyo details wano kasina tandika nyinyonyola mukama wange kino bakita ki buno ziba fashion accessories ate kino ene kofia hat yeriko zino zero fashion accessories zino basi buteka kote kigwa obato mazeyo kibanga simu ngiguze ne plane kale ara sawa tichati kyogenda ku bagita boxer erinnya lyayo sawa mpya ati ojja ku t-shirt zino ziriko mbavubuka nekifaananyi kibako mu maaso naye mabega mpya zabatake yazikoze engato of course Timberland ya black ntaddeko empale Lancaster ya black ngomere kwangu giringa emitwalo ndowooza kandabe giri 10 giri 5 ngenda kuyita kibanga enebomba jake tiyogimanyi Kiranga goyita mubuze bya sikola na Macedonia na kiri ekigundi kiswani tawo walabu mukaba wafogenda kutuka afige mazima katutandika sikola ambala ya bei ya mitwala 5 tutandika sho bali tuchatisha muwaganya abantu Nenga Kasalabecca twagusedda mkono wange nyongera kubuzaako mu ngeri y'enjawulo nti nze Judith Kawezi ndine teacher side eno mukulikeyo mukayisanyo mwatambulidde ddala naye abadde side eyo tugenda kwatusako amawulire agataliko yes aga entertainment aganyode mugenako kendo tegeza muno nti tutandise abatulabira ku Facebook tusimbudde mbabuzaako mu ngeri ey'enjawulo ennaku z'omwezi ziri mmeka teacher ziri 3 omwezi ga January 2023 bakatambulako ennaku 3 kunaku ebisatu wenkaga ezibeerako genda kufuna kalenda yotiikinge buli lunaku olaisho onaakolako buli lunaku kyonasobola okukolayo bulungi nnyo okyasobola ddala okutuukiriza plan zo singa oba otandise kati ticha omwaka twabadde tugenda okugumalako ebivulu byabadde bingi nnyo era nga mbantu abategeka ebivulu mwe mwali n'omwami Abytex omwami Abytex yes ategeka kuva mu gya kinaana ategeka kafeero ategeka kolako ebibbe nategekako omupiira gwa President Joel Museveni wasambire nambole nategeka enkuuka emukwatandika enkuuka mutegese omu kubamanyikiriza kuba best betubadde tulina nakozadde yayononekamu abadde bucha legendary kale kakati omwami ono ekivulu fena twakimanyi bulungi nti kyatambudde bulungi omwafiridde abantu 10 government nevaayo neriyirira family z'abantu abo buli muntu ne milioni 5 Abytex nakwatibwa olunaku olwaleero omwami ono atwaliddwa mu luzira yakwatiddwa then kati olwaleero atwaliddwa ebizira tunagenda kwa promoter munsi yonna tutale tugenda okuyingira omwaka omupya yafuuka event eri global nti munsi yonna buli everywhere in the world babeera baselebratinga naye tuwali wafunye ekikangabwa kyamaanyi nnyo nga wano waffe era amawulire mangi nnyo ag'ensi yonna gatuwandiiseeko ag'abazungu gatuwandiiseeko nga bagamba ekikangabwa kino kyabadde kizibu nnyo n'olwekyo story eno si nyangu walabye ne gavumenti yavuddeyo negendayo si nyangu kati kyolese kirimu kakati kyendeese Abytex asindikiddwa kwalimanda bapromota banne babiyingiddemu bagamba batya bamuwolereza nti yalina olukusa lwonna olumukkiriza okutegeka ekifo then waliwo batandise okwebuuza nti nnyini kifo nga tanaba kuvaayo kubako kyayogera ku nsonga eno Abytex wabanga yakwatiddwa si yeyekka alina okuvunaanibwa oba okitegeera emisango mingi egimugguddwako naye bagamba at least basooke bakakkanyemuko oba awoze ng'ava bweru nga woobitegeera kakati babadde balowooza nti akyali ku CPS bagenza okutuukayo ng'ate bamusaziza busaza ne bamutwalawa n'agenda kwalimanda nze nno nalowooza nti omusango gw'okulagajjalira abantu ako okufasibwa Abytex gokka yesebo
kuba Abytex oba yafuna olukusa okuva ku poliisi poliisi eyo giraba emitendera gyayo bana yaba bino byokuba kaddi bibi poliisi emitendera gyayo gyonna okuwa olukusa eteka kuba nga ogiyiseemu naye n'abapoliisi nabo oluusi osanga ndoza tebagendayo simanyi babagendayo okulaba nti ono omusajja gwe tuwa ekifo kijjamu abantu basuubira kuba poliisi first of all ekubuuza osuubira abantu bameka nsuubira abantu 2,000 era olina okujja ku kifo era abantu 2,000 b'oyagala bajjawo nti bayirayo ndowooza okubeera ne good thing poliisi yali badde eteekawo omuntu waayo ku kifo oba Abytex bwakyuka nga talina nkofiira toyinza namutegeera yakyusa nnyo munnange bambi musajja kakati poliisi yali badde nga yeteekawo omuntu waayo neebuuza nti abange abantu 2,000 batugambye mu permission letter nga tugikuwa nga baweze basusse emiryango era gye batugamba girina okubako exit nya ne entrance nya whereby omuntu bafunye emergency nga bwe yabadde eyo osobola okuba nga odduka n'owona ate era still n'abantu baffe tweyigiriza okwerekereza olabye ku kivulo kuva ssaawa 10 zewayingidde ez'emisana paka ssaawa 6 ofulumye olabye ebiroliro lwaki olwanaate okudda munda oyongera okulaba abayimbi ekyo nakyo kirala naye ate ne Abytex nemusaasirako omusajja wattu ebivulu badde bimusalaasala ade akava mu kivulu kya Chris Evans ekitakola bulungi nnyo weewaawo nga bwe yali asuubira kyakolako naye tekyatuusa nga wali expectations bwe zaali n'alinda ennaku enkulu nezijja n'afuna turn-up ennungi eya Freedom City n'enkera n'afuna turn-up ennungi ya Aero Beach laba ate bwagudde emisango egirimu abantu 10 giwozeka olaba akaana omuzadde oba omuntu omusango gwa kuba mwana luyi oba kuba muntu luyi n'azimba ettama negukuleebuusa kati ogw'abantu 10 kale katusooka tufune Abytex ng'ali eruzira ng'agenza era yakubeera mu busibe naye nga kinewunsira kiri kimu wadde accident yagudde naye olw'okuba nti ate bakutte mu nze ng'ate emisango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo kubanga Abytex omuvunaanyizibwa bwabwe okuba akusanyusa bantu kulanga abayimbi binalanze bayimbe era omulimu gw'okusanyusa abantu nagukoze bulungi buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga ne space weeriiwo kuba tebabaddewo mbeera ekaana abantu okusanyuka olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde obuzibu bwonna era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusa lwa fireworks newa we bagenda okuzikubira nawa we banayita abalabi we banayita obuti gwali mulimu gwa nayo kifo okugula gate basinze embeera n'ebisuubizo bya Freedom City abawagizi baffe essaawa 6 bezatuuse ngera management ya Freedom City byaleeteeseteese ti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe bamuli badde munda kakati obuvunaanyizibwa bwa Freedom City era neewuunya lwakiyo Freedom City tebana kitukoze bubi nnyo nti basazeewo muleeta kimpupumpuku mu kooti nga tetumanyi twabadde ne KMP tanuyi ku makya n'atugamba nti tebagenda muleeta mu kooti bajja muleeta nkya era nitumugamba naye bwe mwekyusa ne musalawo muleeta kati mutubuulire naye tebatukubidde essimu bamuleese supiidi afunye akadde ku last minute n'afunayo obukisa ogukuba akasimu nga ffenna tuli wano ne tudduka emisinde ntuuse wano nsanze kooti bamaze omusomera omusango ne tusaba at least kitandika okusaba bail mulamuzi n'agamba nga 10 nkanze kumusaba wakiva mukomyewo enkya tusobole okusaba bail bagaanye ate ng'alina obuzibu bw'obulamu ng'alina medication ye gy'alina okufuna naye mulamuzi ye mu kulowooza okukwe asazeewo nti paka nga 10 bajja okufuna bail nga 10 ogw'okumekera saa mwezi guno January saa 3 ez'okumakya sooka tulinde tulabe naye kitunyize wiiki ejja kale wakuddamu okulabikako wiiki ejja yes wiiki ejja kibinyo ekya Abytex naye muyadayogera alina kayogeddemu n'agamba ye tavunaanyizibwa ku fireworks tavunaanyizibwa ku kifo wezabadde zirina okukubibwa era si yabadde azirina ozikuba kati awo simanyi wa fireworks kakati nze mu byonna naye kati nnyo nga tukyagenda ku fireworks waliwo ka fireworks video akalala kebabadde kaseese abantu bano poliisi ewa olukusa abantu babasomese n'engeri bakuba mu fireworks oli adde azikuba mu bantu wakalabye tugenda kanoonya ekibanga teyabokeza nga abakuba mu bantu balina bali mu lutalo
nga badduka misinde ekirokizabadde sekazi bakuba masaka bannange olaba luka yawe yasosofuna fireworks abaana bafukidde otegedde ekyo fireworks kino bane bakyegendereza kaba ogenda okugira bana abafudde fireworks MC yabagambye mugende mulebe fireworks kakati nze ticha ekibuuzo kyange siganye Abytex ayinza okuba alina omusango naye tugambe nti Freedom City eyina emiryango ena emiryango esatu gyabadde gisukanamu yes in case emergency ze mbala Freedom City ena guno obutima oguli ebyabaana ena guno wayita abayimbi ena guno oguli maaso ga stage ena ne guno gubasololezamu gwebasinye ena wone wano ogw'omukasonda kati omulyango gumu gwe gwabadde omuki omuggule gaba mateeka ga nyini kivulu okusibawo nti musibeewo abantu kwesa omulyango gumusolooze gaba mateeka kati tegeeza kubanga mbadde ndowooza bagiggula emiryango egyo gyonna ekivulu bwe kiba kiwedde ono eguli waggulu eri mu VIP ogundi era emiryango egiwera n'omusanvu kubanga nabigambye nti talina access ku bisumuluzo ebyo naye wogamba nti bamuwa access yonna ku bisumuluzo ebyo bayinza obutakuwa access ku bisumuluzo byonna lwansonga places ezimu ziba restricted kuggwa ow'ekivulu bayinza obutakuwa access ku miryango gyonna lwansonga ebimu biba restricted kakati bwekyagudde ku Abytex abantu bangi abali mulimu guno era tutandise okulaba mikwano gyo manyi bagamba munno mukabiye munno ddala balamu avuddeyo abona bali mu events yes ayingidde mu nsonga za mukwano gwe era ayingiddemu agenda kukola ekisoboka okulaba ng'omwami ono akola ki ng'ateebwa naye omwami ono azayamba abantu bangi naye nze lwakuba ekinuma gye biggwera ng'ate balamu afuuse mubi wa mutima mubi wankwe biki anyway naye katusooke tumufune mukomera okumufunira police bond oba okumufunira kooti bail naye tukyalinze poliisi egambe kyanoonyereza naye twa complainings olunaku lweggulo lwaki bayisa Abytex nga ekyana abalala ne babaleka ebbali kino ekintu yabadde disaster bwebeze temanya muzira bino ebintu bibali bibeerawo mu Bungereza mu kisaawe kya Wembley mu kisaawe kya Liverpool abantu baafa bangi mu US abantu baafa mu Spain abantu baafa so what we need okuteekawo enkola mitigation okuteekawo enkola esobola okugyawo bino ebizibu okuddamu okubeerawo oba obutabeerawo enkola gye tulina okuteekawo yeeno nti abaana baba banaasanyuka babeere n'ekifo kyabwe basanyukira wabbali nga kyo ky'abaana kids park nga olaba resort beach Entebbe erina kids park erina n'ekikomera omuntu omukulu tagendayo babeera abaana bato balina ne pool ey'abaana so twetaaga tukole kids park ngeri exclusive for children ate ne kids park ebeereko emiryango egifulumyamu abantu singa babeerawo obuzibu naye fe kitwale tufaako mukwano gwaffe Abytex president waffe waba promoter weewaawo wabaddewo obulagajjavu naye si yenyini kifo yasibyewo yalese kufulu ezitamenya baze bayita Solex nazirabye kufulu zirina neewuunya ng'olinga nga asibye ekkomera kufulu geti 4 nga zonna nsibe geti emu nga yenzigule olina abantu 200 mu kifo. It was a disaster. It was very, very bad. So tusaba government ebere ya kisa eri Abytex n'abo balala bonna omuntu avunanyizibwa mu nnyini olw'ekifo mwalabe engeri gya compensating amu family z'abantu. Naye we mutusangidde wano ne Lord Mayor twali tuva mu meeting n'abakulu okulaba nga tugezaako kumulungula enti eyo omuli fire brigade omuli ambulance omuli biki twabirina ku event kyova olaba nti event yaliwo. So kino ekyokuba nti accident yajja saagala bakikwate bakiteeke ku mukulu wa Abytex nga omuntu. Obuvunanyizibwa buno bwali badde bugendera ddala ku muntu eyali aduumira abasirikale abaali baweereddwa obuvunanyizibwa obw'okumanaginga crowd eyo. Ekintu kya Freedom City abatakimanyi nze nkolera nnyo ku Freedom City n'ekivvulo ekisembe kya B2C we kibadde. Ate nze abantu bennayina baali basingana ababadde mu show ya Abytex naye tebaafuna buzibu olw'ensonga nti twalina show nga eri mu kifo kimu. Naye abatamanyi Freedom City buli 31 nali nkoze wabeerawo show ne wabeerawo ne fireworks. Kakati bw'oyingira show ya Freedom City nga tebakoze show ya kuteeka wabweru wali fireworks
bwe buzibu baafuna nti munda endongo yali munda fireworks nga ziri bweru ono which ni fireworks zali tezivunanyizibwa ku Abytex nga munda zaali za kifo. Omusibe waffe embeera simbi mwali mu Kkomera era mwetegefu nnyo okufeesinga amateeka n'okulaba nti nno buli kimu kiggwa bulungi. Okuggyako kyansabye okugererya eggwanga kwe kulaba nti atwala okunyolwa n'ennyiika eri famire. Kale embeera bwetyo sabe ensonga za Abytex Katonda azikwate bulungi kuba incidents le Abytex teyajjagadde bambi accident naye ndowooza bajja tuuka kuntegeeragana ife nawulidde president yacompensate ze families ne million 5 nenyinifu wanava na compensating ne Abytex nava nekya compensating n'okwetuna ne yeetonda nsubira ensonga zijja kuggwa accident ebayaze era mukulu Abytex beera mugumu ensonga zonna zijja kuggwa naye promoter banakibalabireko ngawo tubalabyawo bapromoter namwe mwetereze kisobola okukeera ewantu nga kiriwo oba nga kisingakaawo omuliro okusobola okukeera nekukwata mu bantu musaazi kasobola okukeera nekakuba enkumi n'enkumi z'abantu ebidongo biraba abamu bakozesa ebidongo nga bifumu mugenda mu event ng'ebidongo baya bagetangete n'otunda n'ogamba ono bwakwata amasanyalaze ne gatwokya wano tukola tutya n'olwekyo twetereze ebintu bingi nnyo nnyo abategesi b'envulu twetereze mu bintu bingi nnyo ng'ogyeko n'ogamba nti twekuume incidents yabaddewo n'ekirala oba twetaaga okusomesaako okuba Uganda olabye abantu nga babafulumya wano abadde bafa nti abantu abamu bali beetaaga first aid naye nga abantu tulina skill ya first aid yonna wallahi nga tulina skill ya first aid omukyala omwogezi wa Red Cross ate omutusezo omukyazaako wano loza mujje mukoleyo campaign tusomese ku bantu bafa babulijjo ku first aid walaga abantu beetaaga just kuwujjako buwujja katono nnyo ne batereera kituufu kale naye nga twongera okutegeeza nti gwe munaffe ayagala okutambuza ebyamaguzi ebyo oba onoonya abantu beweesiga ku mpapula zo naddala gwe abeesingira e South Africa bikuweddeko tomanyi kyakuzaako weesige bannaffe aba Sanwa Tours and Travel. Sanwa Tours and Travel bakugu mu kutambuza ebintu newe kabeera akakebebwe kati bw'osazeewo kati okaleete kujja Uganda era kakutuuka basobola okuntambuliza t-shirt ya kofi wange bulungi waliwo business South Africa nyo bakirant bangi waliwo business kwatagana ne Sanwa Tours and Travel yes kakati abayimbi bavaayo ne babagerekera bagenda kutandika okuwa emisolo sibayimbi bokka actually oba munsiike ekoola ofune tin number kakati abayimbi bano bo byalingawo naye nga babirabange ebitali byaki bitali serious naye munange biri serious era olunaku lwe beesitudde bagenda paka direct ku URA bagenze kinoomu bagenze mu bibiina byabwe ebyenjawulo ebintu by'abayimbi bibuzaabuza bw'obalaba eno obalabanga abali ekimu bwebituuka mu bintu we bityo ate nga baawukana bano si be baagona kati eno gurupu egenze yawuma oba yawuma oba wunda oba wujja oba wufu bangi omanyi oyo Fiina Mugerwa okitegeera ono yakomyewo ate Fiina Mugerwa baliviira mu kintu ekyo bali batalina kizimbe nga mapeera nze nayagala enkwatagana gye bakwatagana singa bakazi bajja bonna babantu ne bamanya nti guno mugaati odibite muyulye mabega golengera amasamasa omutwe nzadanga odibite naye siraba muyimbi URA egamba buli muyimbi alina okufuna tini namba basobola okufolowinga ennyingi zaayo naye munange abayimbi abamu ndowooza beesoloyo gwa nagamba Green Daddy ndowooza naffe tugende ng'ekyo tulina meeting leero tukogere kujja okugenda okufuna tini namba eyo Green Daddy ali atya tukola bulungi yakoze atya Christmas twapafominze bulungi nnyo twapafominga shows 5 ku Christmas twapafominga shows 5 ku 26 ne shows 4 ku 31st ne shows 2 ku 1st awusi business Abannayuganda ekyo mwakikwata bubi mwagala nnyo mpa ku kisente bazigabawa kale ngenda kuwa nze ndi munno sente nga zikutabula nze munanga tezintabulirawo bakunsaba wano nandikwate kale senga mirembe owa Natural Herbal Products okugamba ekisiraani kireke mu mwaka 2022 2023 tandika n'emikisa yalese kyambuluzi mukwano omwetaaga kyambuluzi kya mikisa myerere bwokera ku machane wenaabira ne weesiga kyambuluzi ebisigadde ng'obirikira Senga Mirembe asangibwa wa akola kyambuluzi Senga Mirembe asangibwa wali Emperere Nammere wogenda okubeera nga omusanga yateekawo ekipande ekinene bwe kiti era nkakasa nti woba wakatuuka booti omanya sigino ziba zaalaze edda nti wano ndi wa Senga Mirembe kakyambuluzi kano
kambula buli kimu ekikuliko buli ekikuliko tikyati kyeranze simanyi oli nebaza lulala katwale kakuwadde mbulamu senga Mirembe ajja kuleeta akalala towakana okyaza wano ofe ebintu olala wampa pamujumira kyekimu ku bifo by'abagagga mu Dubai ekifo ekyo ennyumba bazizimba bwe bati nga kipaamu ziri ku mazzi osula mu nnyumba obeera mu nnyumba ng'ogenda wali kuki ng'ogenda ku beach kati simanyi kyamuleese ku luno ka makeup yakazizzaako ono babeera nga talina ka makeup doni oba vooni doni kakati nno we babadde omanyi abaana b'amawulire baagala nnyo violence nga bamubuuza ku luyimba lwaffe husband material bannange tafa kyenda mbusebo ye yagiwandiika mboluyimba yayimba ki yayimbako madigadi kawala na mirembe ova kawala na mirembe ogenda ku husband material luyimba batadde musewali kasukuta nagamba ate boogera teboogerakuddeyo nga zimuwedde zatunda motoka zasigazza kasuke musolozezza obaali alijjo abamawulire mu kusolooza tofaayo nolwo lujja nze kawuki ondaba mbemeka nga nsolooza tosolooza mudda gwe muli anti wandaba wano kale kumpewo wano tukiveeko ati gwe ngamba nti kawuki nakulaba wano tudde kuti kugonda sebo nze nita tulanyi wasolooza nze kankubuulire tudde ku donizera gwe tubadde tudde ku donizera akazigo kaleke kozi nakakuwadde ongambe bakayita kyambuluzi kyamikisa anti ndaba tokata kagira kabera donizera mutule kende woyitire apepera na musajja kikati simanyi yagenda ogenda olinga apepera mutawani watamala emirundi tewalutolujjukira namukuba teyamukuba obanyi yakuba naye tamala emirundi bayamujja taata we yamugana omukazi ng'agaana ate yagamba mbu omwana we yamwagaliza donizera sente ziraba edduka nedonizera kuliko obuvugana ti ennaku zino obadde bukozekoze buukanyama bwe naakunoonyaako oba tumusindikira shakibu owagundi owazali alina sente zirabira shakibu negwe omanye ekyebbeeyi mu nsi muno ng'omusajja alabika obulungi nedda nkubuuza bubuuza okimanyi kabe mukazi alabika bulungi abawa bbeeyi awo nno kati obalansi nze eri ati mwagala bawaana bwe kati ogamba nti madde nga bamusajja mukwano obadde okikoze bubi nnyo omanyi kyebayita omusajja alabika obulungi ebbeeyi gyabera tasinga mukazi wamasooka otiweddonizero no tikya buveeko Nalongo bigi aya alina oluyimba azibani matiriyo lulwe wanjadala naye kimanyi nti kakati lwekutaka timu gwanga Uganda naye awulira otya nga alikubye yagwa mulamu bwazibani matiriyo bwe yeyogerako yagamba atwalibwako buko nange ndi wife material kati tomukyagazani kaitegeza mwakwatagano kamala nnyo bigayi muntu waffe nnyo naye omusajja tumanyi muneewo omugoba mu bibyo tubadde tusaba kati tuli ku holiday tweyanze naye waye akayimba abantu bagambe bawulize akayimba tebawuliriza oluyimba balumanyi we are big brands balumanyi period bako baka bomuweereza mwagala nnyo naye anjagala temwe mwagala happy new year big guy omusajja amusonye akanyiriro kati akalina mwe twatwabaki bagamba twatwabaki obeera ku live n'olyoka okuba big ayo okufako obitalabira baana nnyo ebyononese ba like to preaching love. Yeah. I love him, he loves me. That's the bottom line. Kati ekitegeeza okomyewo okumuzaalira mwana mulala ate okwagala kuzaala kipat of love tetwazaala yabagala tetwazaala omulala ate tuli mu retirement eyakulya sente zaffe ye wano nga tetumulabawo mulya sente nakasuku agenze kukola ate mwagala atakole era mutandike papa yagenze kukola mama ali wano tulya sente naye okola kino omukyala w'abandi obudde buno nze gyenvudde ne shira wala nnyo ne bigayi tasobola yimirirawo tuludde ffenna naye bigayi kasita yeewunza ne tumuwa ebibye kati yateredde kakomyewo owaye tugenda tukulabeko mu vidiyo ya husband material anti ne Josted bazzeemu nawe ogenda bikola kati owuliriza
ebyo ebintu byemunyumya ebyabaavu simanyi oli n'akola video n'oli. It's not our level. I'm not a vixen. Big guy tumutwala America. I'm a wife material. You're not a what? I'm not a vixen. You're I'm what? a wife material. Okay. Yeah, I've raised the kids. Abantu bonna bakimanyi. Abana bakula mu balaba. Kati lwaki mutandika zatali vixen noonya ki mu video. 2023 yo mugimazeeko nakuddingana buli kamu. Pakitiza bwe toba omanya. Tuli basanyufu Mukama atwadde obulamu. Emikono gyaffe gitwagala ranziziti. Amen. Ni Zella. Nenga tokaddiwa nakulabadde. Nze nabalabadde nakulabadde. Ekola ssente osirike. Kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amaka ago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kkomera Ago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Nsenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddizibwamu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi.